opportunity okola ekiro kuba kubi music ninga bakusasula ekituufu kati since nali mwana muto nga nina omwana bamusudde alina omwezi gumu nengamba Jacob ombeere nga ndi tebansasula kangende ekolebwa DJ eri girambaayo ekiro girambaayo sobola okulya mwalange ekyokulya because nali nkolanga naye ekiro mukodroom omulenge iseba y'amaanyi nnyo nga tutolina kuva kuba radio evirako weti pa. Okay, 2020 King of Analysis CEO RP Promotion. Yes, I am Makaiko the processor. So kuva kuchwese Star TV Metro FM tubaonga tubali nyimba isizo kuweza kabi nakulola sale ne kuchigunda tuwana kanyomero kabatutu so nakulwalire mbera engeri jeri nti omuyaga gutuzunza gututwala tumanyi waje tumalira abamu tugenda mbya ofuze abamu tuyinenga je twesenda so omukulu Jacob omutuze sawa tatu obuzaji bajiko na baje kumindiko tata mbala musiza kumwenena abanda besabazi no bampseddi ya kumtuze esema eyesimbyewo bunamwaya chairman of the to be era ondabiranga ddala obanga ova mu division yange ya bunamwaya nsijukiranga amina so nga tunajja kwesimbawo okwo kuba kyekinuse kitwese olunaku olwaliro nyaka tutunulire omuntu agenda okwesimbawo eri bannayuganda n'abantu nga constituency yo oba esaza lyo oba parish constituency parishi muluka oba esibitege mulimu emiruka ebiri mubeeramu emiruka ebiri mutundwe ne bunamwaya so giri wamu ogigatta so njaga tutunulire Jacob yaani abantu abakula for the very first time ku channel ya Feno ne ku TV abagenda okulaba interview Jacob ye musajja eyazaalibwa omukyala gwe bayita Nakadadi Christina n'omwami gwe bayita John Chaligonza. Jacob ye muntu atobye okutuuka waali Jacob yayise mu ttanuulu ez'enjawulo okufuma successful. Jacob yagobye bazadde be ku myaka emito ennyo n'ayingira Kampala n'afuuka street kid. Yava n'ayambibwako abantu aba buli kala n'atandika okwesomesa yekka n'afuuka kyali nga yeeweerera yekka. So Jacob ayise mu bintu bingi nnyo okufuuka kikyali. Jacob njaka tutunulirawo because omuntu nga n'afuga quality zijja kuva mabega mukweweero ko kitegeeza wali musajja mutobi wali musajja ayiriba okuba nti afuuka ensonga kiki wakola ekyo kyakuweera okuba nti ofuna ku magezi agago okugenda okubuuzibwako ku ssomero. Kyenasooka okuteera ku makyo okutegeera nti olale ku street okwo namanya ekintu kimu kiwe nti sijja kubeera muto byonna nja kukula. Bannange be nali nabo abasinga mbasanga mujjamu nga bakola oluusi banyakula obusimu naye kyansanyusa bonna baavaako style zayanga mulo ate yange mulo teyavaako bali baaviirako ddala bali baavaako manyi okuvaako omuntu kwera mu makyo okuba nti no taswa noba ng'oli kyaliiwe atunda galubindi nga alaba kyambisana kyekyereere kitegeera abantu okuvaako so bwe nateeka nti nja kukula nagamba bakyali bange bayire bali awo Kampala road abamu bagamba kyali wange genda kuddayo nsomero bagamba bamuno fala tamanyi kyaliko olina okubeera the baddest olina okubeera teka mala kuwangula kalulu eggwa maze kuwangula okuva mu ghetto wajja empisa yonna okutuuka kalulu ogamba okuzannya obulamu bwa Jacob the life of Jacob omutuuze wemba ndidde akalulu natuuze kiba kitegeeza nti from zero to somewhere the first street kid agenda okuba nga afuga bunamwaya division that ye dream yange era film dream gitegeka kapiripiti ye muzanyi gwe kange okugambyeko mulimu gwe Florence Nampijja omukazi eyakera ku makya okunjja ku street yawo n'asuubiza nti agenda kumperera kumba agenda kunfuula sex machine ye kuteeka mu bintu birala agenda kubeera Florence agenda kubeera Diana Nabatanzi mulimu abazanyi bangi katukoddeko babiri ogamba featurinze abantu bangi abali mu movie tunule mu lugendo Jacob okuze otuuse ku street okwo ogezako okuvaamu embeera ya street ekuvaamu ekyo okuba nti otandika okwenoonya gwe ng'omuntu Katonda omanyi lupinze nzikiriza nnyo mu kintu ekiyitibwa Katonda wenali ku street okwo omulundi gwe gwasukira ddala nasula mu kinaakano kino kyakasasiro oba obijjukira waliwo n'ebyensambi abo waffe wetwalinga bamenyawo okuba batunda bayitangawo kasasiro stage kinoonya oba kino kufukyera so bwenatuuka bizibu yakusanga mu process eyo enkuba yankuba neesaba mu mutima gwange nemugamba Mukama Katonda wonzija awantu wano njagala nfuuke omuntu omulungi olunaku oluddamu sagala kuddamu kubba sagala kuddamu kunywa njagala sagala kuddamu kunywa mwenge sagala kuddamu kukola ebintu bya kisiru
era ntegedde tuno obulamu kintu kya muwendo era obulamu bwange from today onwards bukwasiza ku Katonda nakyuka kusitira navaako sibye navaako sinywedde enjaga sinywedde mafuta sinywedde biki naye nga abantu bembeeramu babikozesa byonna okitegeera so kati naye nyamanyi okuzuula ate nebaza nnyo bazadde bange okungoba kuba singa tebangoba singa ati I think nafa naye okungoba akugoba yakuwa amagezi olugero lwatuukirira kwandeetera okwezuula n'okumanya papasi yange mu nsi bantu bangi bali mu nsi group nga tebamanyi papasi yaabwe nga kira kumakya nagenda natandika okukola ne bigaana tisuka kangendeko ndoge bantu bangi abazadde nga tasobola kugumikiriza mwana we nga option eko eriwo omugoba ave waka olusi omwana afunidde olubuto ku lujja ye nga amanyi kukera kumakya omusindika mu bufumbo bw'empaka tekigera okukera kumakya okumuwa emirembe ng'omuzadde which is bad teri Katonda ekintu kyeyatonda nga tukisobola kiri erigo kitunuulira n'okiweyinga obuzito bwakyo n'obutwandiro Katonda tasobola kusinga buzito bwakyo natenga nti obuzito bwe nayitamu abazadde bange okungoba obuzito bwe nayitamu omukazi okunkozesanga obuzito bwe nayitamu okusula ekampiningisa obuzito bwe nayitamu okusula mu mpewo obuzito bwe nayitamu okusula mu kisenyi obuzito bwe nayitamu Katonda abusinga era nvuga emmotoka yange nengenda Kampala road yange nemalako buli birthday yange buli awantu wenayita awanyigiriza nenga Mukama Katonda nkwebaza okumpisa awantu wano singa teyali gwe singa siri kye nenvaayo nengenda mu kisenyi nenvaayo buli awantu wenayita wonna oddawo olabe nga memories birthday yange yes era butuka saa obudde butya nga maze kulambula ebifeeri so Jacob nyeka tutunulire olugendo lwa studio lwali lwamu n'ebisigadde radio ejjirawa etandika etya radio ejjirira nga maze okusoma namala okusoma nempulira nga ebyokusoma bikooye kwa omuntu yaramperera nga akunyongerayo nga bosa asigira tono na sente zo zisibi njagala ebinjagala bintu bya muziki musajja bayita omusajja teyali taata wange naye nga nfaako mukazi we nnyo yali anfaako kubanga ne ku ssomero bangobanga mu masomero ngaasasula naga this is the last time I'm helping you. I'm paying fees for you. Please, if you don't behave, change. I'm not your siri muzaddewo siri taatawo naye otakyuka gomuluga gusembayo okuba nti nteekawo essente olwo ndi right coin katekamu ne bangobe katekamu nakola ntya ekiba ekigezi wekiddirayo weekiti omukazi agenda kunkyawa kituufu olwo nenyigira mu technical eyamangu awo masuta technical nenjiga ebyamasanyalaze naye ebintu bingi nyo masuulite ate laavu ya media gye yajjira n'omuziki kuba nali ntegeka ebivu nambisodooza bakyali banga bayisaamu agenda okuyingira mu kivulu sasula nga tebatukkiriza kubanga technical yali y'abantu bakulu paka ekindomi paka kumakya kituufu ebirimu byakubagamba nti obudde buweddeko mu dometro house awo laavu we nagijja nenga maybe ekyo kyerina okukola kwanza yali avunanyizibwa okuteeka ebinankaniiro endoovu ya pati bannaffe bava mu piyeno okugenda mu ye endala kitegere so eyo gye nava nengamba kankole kino kanyingire kino mu mbeera eyo erinnya lyo Jacobo lyamaanyi nnyo nti omuntu waliwulira ffe bino abantu beboogera nti oyo namuwulira dda namuwulidde ali ku leediyo biki erinnya lyo ebiseera ebyo abantu bakola ku leediyo zaali ntono ng'ojja okuba nti sani gazizo wadde zaali teziwula wadde 20 wadde 10 mu Uganda okupenetratinga through okuyingira Dembe awo olukokola tewaaliwo kati Dembe nyingirawo nga technician azokola internship mbani mukodiro mugimanyi ababera zitransmit ababera SC olina okumakinga sure nti sound efuluma eri clear eri neat okitegeera kandi eyo kati nojja opportunity okukola ekiro kuba bukubi music ninga bakusasula kati sisi nali mwana muto nga nina omwana bamunsudde alina omwezi gumu ninga majjako bombeere nga ndi tebansasula kangende ekolebwa DJ eri girambaayo ekiro girambaayo sobola okulya mwalange ekyokulya because nali nkolanga naye ekiro mu courtroom omwo naye nga eseba y'amaanyi nnyo nga tutolina kuva kuba radio evirako weti pa ebiseera ebyo ekyalina kasero ebiseera ebyo yali kali mwirigi kati awo then nakasero bitatula gigula ngenda
mwindeeyo netandika okutoba netandika okuyingira okukola ekiro ngampika ekintu kigamba kola bikola omuzindalo osobola okwogera nga sijja kukola kati omule ngamba akangu bikola siri ntayito likwogera olina kuzanyamu buliko paka kumakya nga mbikula bampiseddiye ejakuba omutambuze omutambuze bampiseddiye ejakuba omutambuze ndi ku Dembe FM 90.4 Dembe FM amasimu nagatandika okuvuga gayi nengamba kwana abalabanga bakwata amasimu babina bebe nekwata esimu nolaba banyiga nakwata esimu kola yasookirako ddala ngamba abagwa ate bakujjewa ng'oli bubi gayo baide yafa n'okufa eyasooka okuba esimu yagamba nomalako ng'oli bubi mbeera ngambi ng'oli bubi nnyo ate baguba bakujjewa oli mubisi nnyo nawule ngamba bosi bange bampugi kati owokubiri era sitiwamita Susan Mukono naye yafa okuna ngamba agwa majja kikola akono bwe yayogera ekyo sadda mukwata simu nembivaako n'okwogera kawatebbanga ekintu kingaddamu bikkula omuzindalo nembikula koolo Susan Mukono yakubala ngamba omutambuzi ogamba otya nemugamba gyenina bogamba otya nze Susan Mukono tusanise okubamba tutafaayo yogera ojja kikuba ojja kuyitawo ngaabalala be batandika nawe ojja kukuba era olunaku Susan Mukono we yafa najjukira ebigambo ebyaŋŋamba ku radio era nafuba nnyo okukola nti makiri kasede kinkoledde ebbanga okuteekayo amabugo noba tewatuukayo kuziika naye ate oli eyaŋŋaa sijja kumasa ateekayo amabugo naye ate yanyamba okwezuula so okuyiga ku radio okwo kwali si kwangu naye tamukusomozebwa kwamaanyi jjukira biseere bapadde bitama be baliko Bina bebe yomu kubakyala abangi Amoti omubalanguzi Amoti yali eyo Amoti yali kusimba by then Bina bebe yomu kubakyala abanyambe nnyo okuba nti nno nkotulinga eddoboozi lyange ttono era si ddungi era yomu kubakazi abagambanga oyo tasobola kukola ku lediyo mufu nnyo omuzimu so Bina bebe n'omukulu Gumeta Wilba manager wa Record Radio kati bemu ku bantu abanyambe okuba nti ntereza eddoboozi lyange Katana najja nyamba mise bontwe nitekamu akamba yaawo nagamba n'emirimu mingi nnyo nkoye sijja kukola ne bampa Friday nga bagiyita Africa Call music wa Africa yekka teri kirala awo successful yange yatandike mu media kugamba okwono okusetula ekigere ate gwali mukisa wali ekisirani wabawo omukisa gwali mukisa gwange kituufu webalanga nti yo program gikuwadde kuba munayogera mu katini let's talk more music. Ofananye musajja wange mukunja mumboze naye bamugamba toyogera kwa bukubi ndongo. Bagenda okuulya naye ali ku radio ayogere Mukono. Kati ekiro bakolanga research nga bagamba omuntu ayogera kweta Jacob Mutambuze. Nenga boko lady tebamanya ko Jacob Mutambuze. Teka frequency ya fechiro eina. Radio gweyingiramu kumbe zenga teri kisinga kuluma lupi kubanga okola 2 years wamaliza okwesimbawo ositagenda kuba MP mbali n'okuva mu Uganda because jaga kuddamu kubeera into a normal life ng'omuntu waabwe bulijjo Jacob leka tutunulire okubeera ku radio bangi mikwano gyaffe abengana n'abasika tubadde ku radio relevance neegaana nga ku TV okwo omuntu akola ku TV Monday to Friday nze nenzija Saturday nenzija ne Sunday nga mbala ennyimba ne musinga relevance ki ekyakufuula ow'ensonga ku radio okwo Uganda yali virgin by then ng'okwogera ekibi ky'omuyimbi oyitawo mangu I think nze omu ku bantu abaleta ekintu ekyo okutusaizinga abayimbi okwogera ebibi byabwe nga teri muntu because abayimbi bali exposing obuzina bwabwe kati onatuula nga nti maybe bantu bano bonna bwenkola babina bebi bandi bonna babogera bali soft spoken bagenda kunjogerako ki nalina tiimu yange by then nga nina Lwasama yasindija akola ku CBS Lwasama abali ku Metro tati ajja nnyo naye alina bamuyitamu lowooza n'abeerawo abika alina watira omuyita najja n'ayisaamu nga abakyali bange mumanyi I think tukole nga twogera ku bayimbi ebibi byabwe n'ebirungi tulina okulibetinga kati stories ennungi enfu ez'obulimba ennungi shenu nga mugireeta backfire kiji yayina backfire yayina by the yayina backfire webera ne backfire wawano nga tutandise okuba ntuguddewo beef n'abayimbi by then twalina beef yamanyi ne Good Life Lady and Weasel Chameleone because webera radio pesa nobanga beefing omuyimbi ofuna sympathy mu bantu kituufu abantu baga ulapo ya beef kubanga abayimbi balina
omuyimbi alina supernatural omuntu gyawulira nti oyo ali mu nsi ye tasobola kwogebwako kyekinga aba politician baba mu nsi yange osuubira omuntu omwogerako alina kuba nga muzito nga mwenkana katwatuka ekirendo tuba nga twenkana n'abayimbi nga weight ye mu level ye bafuna sente nyingi neffe tufuna sente ntimu naye ate mwinayo mubasiza wansi ne tutuuka ekiseera ne tufuna air by then Celtic neteekako overshow yaffe nga yekyasinze Africa corner nina ntula nga nti bakyali bamala ekintu tetukikola naye within a short period of time waliwo abantu bajja okukikola tweyiye nga bukyali waliwo bajja okukiripira because omuntu yalina loli ye yasindigi alina okuleta music okupya nze nga nina okukeera ku makya okuba nti omikisinga music oyo olusokola ne research about international level wasama nga alina okukeera ku makya okuleta local gospel okitegere gospel oyo so nga tulina okukuba ekintu twakuba ekintu tuba tukuba ekintu nezireeta Lwamiti Miles Lwamiti kusitwaka baby nga atandise late show atandise okwoza bamukubira akasimu awo aleeto nembaga omuntu gakina baga amasitudio nga tukola program kati abantu batandise katuli abantu aba abakikola naye ekyenjawulo ekiriwo oli kibamumanyi ffe batumanyi kiba kitegeeza bwe kimu point gye tuleeta erina okubeera ng'ezitowa okusinga kwe tulina okukola ekyenjawulo okubala ffe tulete ba upcoming tumakinga abayimbi bangi by then bakenzo azizi bayimbi bangi abayitira mu programu eyo nafuuka bakabi naye the bad thing ate ekyalimu nti oma oyanga okukola erinnya naye ate gweyogerako omutima takwerabira asigaza akaduudu olw'ennuku akukyawa obulamu bwo bwonna olunaku omukulu gwe bayita Jeff Kiwa we yankuba nanoonya sente zange zonna zenayinina mubulamu bwange njagala musibe era nemukwata nemutweka Jinja Road naye Mozebedi alina ekintu kyeyaŋŋamba yaŋŋamba Jacob mu bulamu bwange wensi eno omuntu gwe saagala wenjagala afe yeggwe kuba wali kyali waffe naye ate n'otuvaamu njagala offe musajja gwe weyayogera ekigambo ekyo enkeera nagamba omuntu wagambira nti njagala offe ekigambo kufa kigambo kinene nnyo era omuntu agamba nga nti ojagala offe manya olina ekintu kyamaanyi kyewamukola mu bulamu bwe nagamba Jacob katandika okukyuka mpolampola netandika okukyuka mpolampola netandika okuba nti ndeeta omuntu ainspiring abantu naye bakyali bange bagamba mwebuuse ne bagana okwebuusa ne bagana okwebereramu netandika okwebereramu slowly but sure ekyandeta okwebereramu nga maze okwala Lwamiti akola ekintu ekyo weyava kugundi nate kugenda ku TV nga bamwasheyiye omanye kati ekintu kyo kiranisa okunvunisa bandi awo nezireeta bakasuku ku star bandi awo abantu bateganga ngamba kati the best way kankola ekintu abalaki batasobola kukola nga kyange tulisitede so tukyaliwo taata tukyaliko kakasita tugamba so mu mbeera eyo Jacob nga tulina okuba nga tuwumulamu tukomewo session esembayo lediyo eyo kikuba erinnya lyo omuntu wabeereko eyo omanyi abantu bagamba awo namuwulira dda alayika musajja wadda erinnya lyo n'eddoboozi lyo omanyikiddwa mu bintu biri okuanalyzinga n'omuntu okuba nti olina personality y'okuba nti oli mu laavu mu kubuulirira ne mu kutereeza oba mu kubangula abantu abali mu laavu ate kyanjawulo ate eyo idea egyetya nga ate tukyalina idea eri karakita y'omuntu eri ali mu music idea eva ku Mozebedi nga manjagala offe nemanye nti abantu betwogeddeko bazizi bambe ali mukwano gyaffe netuka ekiseera nga azizi akyali mukwano gwange netuka ekiseera nga kamino yangadde ku wanted list netuka ekiseera nga buli muyimbi ena tatwagala nengamba me let me just rebrand myself omanyi kuba ku radio ne ku TV otebrandinga oteddabuluza buto wekanga okola ekintu kimu era mbakweyongeramu kuba nti ngenda kubeera mu radio ate nekino mbadde ngenda kivaamu abantu ndeeta ekyokusatu okubeera creativity ekweyimirire Alex Mukulu era walabadde kuna Alex Mukulu nedda sebo oyo omukulu ali emabega yali abaddeko naye yomu basajja bakyasinze okubeera genius mu radio Alex Mukulu agamba nti oba radio personality olina making sure nti mufaaniwo akulabirira mu kiti kirala akuba ekifaananyi nga omusajja ono baafaanana atya oba tokirina ekyo radio egenda kukulema kiba kiganye okitegeera omulundi gwange gwasooka Mozebedi okundaba kataba bufala buno butwogerako omulundi gwange omukazi omukulu okundaba omufumbo yagamba bulijjo mayini musajja mukulu kumba oli kitegeera so
that kind of life yanyamba okuba nti no nezuula nezuula nerebrandinga manya kiki kyenina okuzzaako mu mbeera eyo katutolemu kati tukomawo tugenda bwatu tuna Jacob jane empya gyakwatako gye tugenda okuba nga tutunuulira aze okuba nti yeesimbawo akyuse obulamu bw'abantu akikire abantu mu mbeera yonna gyegenda okuba tutunule ne challenges zasanzeko entono mu mulimu guli nekyatunulidde ahead of him 2020 ono akyusizza abantu ne covid ono amwesiza ate amututate katutolemu kati tukomewo Abbe wadde ndi ku kalenda wano sebo